Prag, Mateo Mai, kigambo kya Lyonaani ekitegeeza okuddukanyiza, okusuubuza n'okuviisaamu amagoba. Ensonga kireso nene etuweereddwa yakuteekateekera kali akaseera wetunaba nga tukyasobola kugula wadde okutunda. Bw'oba teweeteeseteese mu kaseera kano kali akaseera tosuubira kuba nga weetegese. Kwote tugenda kubatunulira omulimu gwa Katonda gwe yatukwasa ogw'obuwanika. Omuwanika omwesigwa afaanana atya? Bw'ofuna Mukama bakuwadde n'ofuna sooka ogyeko okumanya Katonda nga tonaba kusaasaanya. Mulimu ki Katonda gwe yatondera omuntu? Obedience oba okukwata amateeka ye responsibility esooka. Nga ndi wamu n'abasumba baffe, abakadde b'amakanisa, ababuulizi b'enjiri n'abavubuka abannyonnyozi b'ebyawandiikibwa. Tugenda kutunulira omulimu gwe tulina okukola ogw'obuwanika okutuusa Kristo lw'alikomawo. Program lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu mukwano gwaffe tukwebaza okuba nti otwegasseeko mu program lesson week eno wano ku 3BN amazima agatajunguluddwa. Nange Nasaani Matovu Nagomba owangalira mu ssaza Ssaabasajja erisinga obuganzi etuta capital city ya Buganda Buddu. Kulamusiza nnyo era n'enkwaniza program yaffe wano tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Kwegamba program ekuyambako okwongera okukula mu kukkiriza emiramwa emikulu mu Bukristaayo ng'obulokozi, etteeka lya Katonda n'ensi empya gye tulindiridde nga Yesu Kristo anaatera okudda. Kkiriza nkwanjulira omusumba waffe okuva ku bwassaabalabirizi kulira ekitongole ekya Chaplains, Muslim Relations, Public Campus Ministries, Prison Ministry, ngattako ate ne Hospital Ministries. Musumba wange nsanyuse nnyo okulaba. Amina sebo. Omusumba waffe weewaawo. Musumba Ssebaggala Ivan Samuel. Yes sebo. Tusanyuse nnyo nate okwaniriza mu program lesson week eno. Nange neebaza Katonda okulembera okundeeta mu mulimu guno sebo n'obuweereza bwa leero. Weebale okuteekateeka awamu n'okuddukanya programu eno. Abatulaba mwenna n'abawulira ebigambo bino tubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusaba Mukama abawe omukisa nga tugenda mu kuyiga okw'olwaleero. Weewaawo. Njala okubuuzaako mukwano gwange ali eyo atufuna okuva emitala w'amayanja across. Musumba bakutumira from across. Amina. Waliwo mikwano gyange abali mu Budaaki. Mukadde waffe oyo mukadde Nsereko. Twesiimye nnyo ssebo munnamateeka okuba nti otambula naffe. Paka buno mbuweereza gy'oli nga nkusiima nnyo okuba nti otambula naffe mu lesson week eno. Tusaba Mukama akutuweera omukisa gy'oli mbuweereza obwo. So nga nammwe mwenna mikwano abali mu mawanga ag'enjawulo abatambula naffe, ekisa kya Mukama kyeyongere gye muli. Tuli ku lesson namba 7 eriko omutwe ogamba nti eri abasinga obutono. Eri abasinga obuto. Eri abasinga obuto. Unto the list of these. Eri abasinga obutono. Okay. Nakyo kikola. Kikola. Awo kadde waffe John akyusa lesson. Onaatusaasira bwe tuba tuvudde ku mulamwa naye ekikulu kye twagala okugyayo nti mulimu abantu nga bo bambi bali mu bwetaavu tusingako era nga tetulina kubabuusa maaso. Ekyo bwe kiri. Manyi waliwo juzi wano abavubuka bwe baakola Global Youth Day ng'egamba loving the forgotten. Twagale kwaba abeerabirwa. Kati gye tuliko mu weekend tuli mu kwetegereza abantu abo bali kitundu ku buwanika Mukama bw'atukwasizza era mukisa okubeera nga batwetoolodde. Era toyinza kubeera muwanika n'oyisa amaaso ku nsonga ey'okuyamba abantu abali mu bwetaavu. Yes. Kamu kabonera akalaga obuwanika obwannamaddala kwe kugolola omukono gwo ne gutuuka ku bantu abeetaaga. Weewa Musumba toyanza nnyo ssebo mukkirize mukwano gwange atulaba twewombeeke tuweeyo okusaba aye tubeere nga tuggulawo mu butongole
Katonda yakola eggulu n'ensi, tukwebaza olw'omukwano gw'olina gye tuli, tukwebaza olwa wiiki gy'oyisizaamu abantu bo, obuwanguzi bwe batuusizaako. Waliwo abazitowereddwa Mukama, tubawonga gy'oli mu ngeri ey'enjawulo, obawewula emigugu gyabwe. So okuyita mu bubaka buno bwe tugenda okuba nga tuyiga mu lesson, tuyambe okwongera okusembezebwa gy'oli n'okweyongera okukwesiga, ate n'essuubi lyaffe ery'okuddako lyongere okunywera mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Kati musumba wange, nsaba okkirize nga tunabagenda mu maaso. Tugwemu ttoki katono nnyo we twali emabega. Lesoni ya wiiki ewedde ekitongole ky'ebyenjiri kyagirinamu omukono gw'amaanyi okutereka mu ggulu, obugagga mu ggulu. Labira ddala nga batulowoozaako nnyo ab'ekitongole. Investing in heaven. Gamba twakizuula nti tuliwo kutereka mu ggulu. Ate okutereka mu ggulu twakiraba nga kitegeeza kuweereza Katonda. Sente zaffe, amaanyi gaffe, amagezi gaffe, ebiseera byaffe, naffe ffennyini n'essaala zaffe byonna tubigatte wamu bikozesebwe olw'okugaziya obwakabaka bwa Katonda. That is investing in heaven. Yes. Kale musumbano waliwo omuntu yaleeta ekibuuzo wano. Bamuyita Alinaz Yugi. Atufuna from abroad. Agamba Lutti yali amanye ebikolebwa mu Sodoma before he made his decision. Soma byawandiika. Okusalawo kwe okubi kwali ludda wa? Kuba mu lesson eyo mwalimu Lutti's poor decision. That is poor decision. Yakola okusalawo okubi n'atatereka. N'azimba ensisira mu Sodoma. Ekyamazima Lutti teyamanya nnyo bigenda mu maaso mu Sodoma, naddala ng'okulya ebisiyaga. Ekyo teyakimanya. Ne wabula kye yamanya nti tekyali kyamagezi ekisooka okwawukana ku Ibulayimu. That's the first wrong decision. Lutti ayawukana ku Ibulayimu n'asalawo atandika obulamu obubwe. Obulamu obubwe bw'atandika nga bugenda muleetera okwawukana ku Katonda. In other words, Lutti yasalawo obulamu obuli okumpi ne Sodoma. Kubanga yalowooza nti waliyo abantu abangi, waliyo abasuubuzi, waliyo emirimu, waliyo enkulaakulana, waliyo civilization. Obulamu buno obwa Ibulayimu obw'okutambula obutambuzi, n'olunda endiga, n'osula mu weema, yatuya, yagenda obutunuulira nga tebutegeerekeka. So omutima gw'okusalawo okwo tegwali mu kulaba nga abeera mu kifo ekinamusobozesa okusinza Katonda, wabula wanaafunira nga ye. That is the wrong decision. So muganda ffe awekawe wali obuzibu. Kansubire muganda ffe otegedde bulungi nnyo lwaki Lutti okusalawo kwe kwali kukyamu. N'omulala alina ekibuuzo sokuba nga okiwandiika. Fact tulina ne program namba eyitibwa Bayibuli egamba ki? So mbaveera gw'ogidukanya ne mukwano gwaffe mukyala Maureen. Yes, so osobola okuba nga owandiika ekibuuzo kyo kijja kuba kitutuukako, wabula ne tetuyinza kwerabira na musajja Noah yakola commitment y'amaanyi. Ate ye musajja ono Musa yansigalamu. Ate Musa ye kikyazitowa nakyo. Choice to live humble life. Kubanga okuleka obulamu bw'olubiri ogende okwata obulamu obw'obuddu. Obuddu ffeno kati tetubutegeera nnyo. Ffe mu mulembe guno tetutegeera nnyo kye bayita slavery ku mulembe gwa Musa. Naye obuddu ku mulembe gwe kyali kikolimo. Naye Musa n'asalawo aleka obulamu obulungi to invest in heaven. N'akimanya nti bwe nakkiriza okubalibwa wamu n'abaddu y'engeri yokka gye ngenda okubalibwa wamu n'abantu ba Katonda. Olwaleero ali mu ggulu. So nga singa yali alonze okuba Falaawo. Singa yaggwa nawo dda. Singa teri naamumanya actually ne mu byafaayo by'ebiwandiiko. Bandi badde batonyezaako omutonyeze nti waliyo omuntu gwe bayita Musa. Sinakindi obutayogerera ddala ku linnya lye. He would be forgotten. Actually he would be forgotten. Ng'era n'abaliwo bonna bwe babeerabirwa wakati gw'amannya agaba Falaawo abaaliwo ebiseera ebyo olina mmeka mu Bayibuli. Ninayo limu. Okuggyako erimu bwe liti. Tuti. Okuggyako erimu bwe liti. Okuggyako erimu naye ate nga baali bangi. Olwekyo tutegeeza abantu abalaba lesoni eno nti okusalawo kwaffe kukulu nnyo. Obugagga bw'obutereseewa. Lutti mu kifo gy'okusigala ne Ibulayimu asigale ng'asinza n'okuyiga Katonda. Lutti yasalawo agende afune obulamu obulala obw'ensi abeere bulungi.
enkomero ya bena nazikirira naffe tuli ku nsi kuno twerabidde Katonda tuinvestinze mu birala tayimu yaffe yonna tuinvestinze mu birala aho country living aho bamwogerako bagamba nti live in villages work in cities concept yandibadde nnungi mu mbeera ya globalization ne civilization gye tulimu kati naye Christians should know tine wankubadde nga tukyogwanidde okukola okubeera obulungi katukitegeere nti byonna bye tukola okubeera obulungi tebigenda kuwangaala olw'okuba nti tebigenda kubaawo kiseera kyonna katufisseewo ekiseera kinene okutereka obugagga mu ggulu okuzimba obulamu obw'omwoyo okuzimba obulamu obuweereza okuzimba obulamu obusaba okuzimba obulamu obukola omulimu gwa Katonda. That is investing in heaven. Nebe tunaamalira obudde bwaffe bwonna mu kunoonya ebyawano tujja kumaliriza nga byonna tusifune nyakimu bwe tunaafa ate nga n'obulamu butagwayo butufudde. Kiri mu ngasa ki omuntu okulya ensi eno kituufu naye n'afiirwa obulamu bwe kama tusaasire. So mulabi waffe twala kubanga tweyongerayo twetegereze ekimu ku bintu ebikakafu mu lunaku lw'enkomerero Bayibuli eyogera ti Katonda agenda kwawula abamu ku mukono ogwa ddyo kituufu abalala ku mukono ogwa kkono endiga n'embuzi. Kansoma olunyiri lw'okujjukira luno Matayo essuula 25 olunyiri lwa 34 Yesu Kristo agamba nti awo kabaka aligamba abali mu mukono gwe ogwa ddyo nti mujje mwe kitange be yawa omukisa musikire obwakabaka obwabateekerwateekerwa kigambo kiwanvu kino obwabateekerwateekerwa okuva ku kutonda ensi as ordained bulamu butagwawo gye tulinga n'ensi tezinatondebwa waawa naye nga baani baabuwa olwa 35 kubanga nalina enjala ne mumpa ekyokulya nali mugenyi ne munsuza nalina ennyonta ne munywesa nali bwereere ne munnyambaza nali mulwadde ne munnambula nali mu nvuba ne mujja mundaba. Kabaka yayogera ate kabaka ali mu nvuba. Awo abatuukirivu bali muddamu ne bamugamba nti mukama waffe twakulaba ddi ng'olina enjala ne tukuliisa obanga olina ennyonta ne tukunywesa era twakulaba ddi ng'oli mugenyi ne tukusuza obanga oli bwereere ne tukwambaza era twakulaba ddi ng'oli mulwadde oba mu nvuba ne tujja okukulaba ne tujja tukulaba. Ne kabaka aliddamu n'abagamba nti bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto mwakikola nze. Olunyiroozi oluwulidde abagenda okubeera ku mukono ogwo gwa ddyo era abawanguzi. Lisiti eyo omusumba ey'abantu bwe batyo abantu abali mu nsi ekyo ndaba kigendeddemu era ebisinga obungi biggwawo mu lesoni ebyamakomera. Waliyo abantu bangi nnyo oba mu kusalawo kwabwe oba mu butanwa abeesanze ng'obulamu kweyamba nakwesobola. Abantu abo okubanga mu nsi mwebali tetugwanidde kukitunuulira ng'omusango gwabwe. Mu Buyudaaya mu kiseera kya Kristo ng'omuntu yenna singa abeera disadvantaged gamba ataliko mwasirizi n'abaako n'embeera yonna amasiikiini talina mwasirizi abazadde bonna ne bafa n'afuna obulemu oba amaaso ne gaziba oba amatu oba kiki kyonna omuntu bwe yafunanga obuzibu bwonna baakivvuunulanga okubeera nti omuntu oyo yasobya Katonda mwonoonyi era Katonda kyava yamukolimira. Kati mu kuyigiriza kwa Yesu kyava ajja okuggula amaaso ag'abasajja bano nti abantu abali mu society zammwe abali mu makomera abali mu malwaliro babonaabona n'endwadde abatalina byakulya abatalina byakwambala tebaliiko kikolimo kya Katonda. Wabula Katonda akkiriza batwetooloole era babeerewo alyoka atuwa omukisa omunene ffe abalowooza nti tuli bulungiko okubasinga okukola ekitundu kyaffe ng'abawanika.
Fakti Musumba abantu awo nawe ekibuuzo owedda kiyimba obbi omuntu nenganja afuna omukisa okukikenkuka obulungi abantu bano abatwetoolodde ng'ekyamazima tebaliko mwasirizi bali mu mbeera ze twandigambye omuzungu akiyita beggar situation yakusabiriza kituufu nze nga nze atali mu mbeera eyo nyinza kubalaba ntya ng'omukisa ogunneetoolodde kaakati buli kuba ndabanga ate kyekifaananyi kyosiiga buli lwe weetooloolwa omuntu atalina gwe kyolina gubeera mukisa gwe okumufuukira omukisa abantu abo abali mu mbeera eyo gye tulowooza nabo basaba n'okwegayirira ne beegayirira nabo ne balinda Katonda aleeta emikisa eri obulamu bwabwe emikisa Katonda gy'agenda okuleeta eri obulamu bwabwe agiyisa mu nze agiyisa mu ggwe alina ekyo bo tebakyalina naye nga bakyetaaga olw'ensonga eyo nze nfuuka mukutu mukisa munene nnyo gwe mba nfunye okubaako n'ekyenkola eri atalina kubanga buli lwenkola ekirungi eri atalina neeteekawo okubeera omukutu Katonda mwana ayisa omukisa okutuuka ku muntu oli tomanyi mukisa gwoba weereetedde okutandika okubeera nga gwe awa abayala emmere buli lwowa abayala emmere weefudde omukutu Katonda mwana ayisa emmere okutuuka ku bayala naye kankubuuza ekibuuzo emmere eyinza okuyita ewuwo egenda eri abayala gwe n'oba muyala gwe nga tolidde sente ziyinza okuyita ewuwo oziwa abaavu gwe nga tolina kizibu ekitegeeza nti bw'ofuuka omukutu gwasooka okujjula n'olyoka oyiikira abalala so it is a blessing buli muntu gwayinza okwetwalira today kyekino Pawulo kyagamba nti kyamukisa okutoola kyamukisa okugwa okusinga n'okutoola so nze afunye omukisa oguwa oli gwo afuna na mukisa mutono okusinga nze amuwadde kakati omukisa ogwo bwe twagala abantu bonna bwe tulinawo mu lesoni y'olwaleero bategeere nti Katonda atutaddewo tufuuke omukisa buli lwe weefuula omukutu Katonda mwayita okuweerera abaana abatasobola kusoma Katonda mwayita okuliisa abayala abatalina kye balya Katonda mwayita okusaasira abanaku abatalina ayamba gwasooka okujjuzibwa gwawaddeyo avuddeyo n'odduukirira abali mu bwetaavu olwo abali mu bwetaavu ne balyoka nabo bafuna so nsaba omukisa ogwo ffenna tugwetwalire weewaawo Mukama waffe tumwebaza lw'ensonga eno enkulu ennyo ey'okuyamba abataliiko mwasirizi Mukama waffe Yesu Kristo mwebaza nti ensonga zino wadde akunga tuzikole naye yasooka otuwa ekyokulabirako kituufu profesa eyo obunabbi obwo nabwewuunyiza nnyo obw'Amasiya ekyamuleeta nti kwigambo Yesu neyeringa ensonga gye yaliko kituufu wayike era Abayudaaya baali tebamanyi lwaki yajja kansooke nsoma olunyiriri luno omusoma baali tebamanyi lwaki yajja waliwo wano obunnabbi buli mu Isaaya 61 kituufu olusooka n'olwokubiri tutaputire bulungi nnyo ekintu ekyo mu buufu context eya Kristo okuba nti yajja nga Masiya. Isaaya 61 olusooka lugamba nti omwoyo gwa Mukama Katonda guli nga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi antumye okusiba abalina emitima egimenyese okulangirira eddembe ery'abawambe n'abasibe okuggulirwawo ekkomera okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okutuukiririzaamu n'olunaku lwa Katonda ffe olw'okwolanirwamu eggwanga okusanyusa bonna abanakuwadde. Eyo mission statement eya Kristo eya Yesu bwe yajja bw'ogisomyemu yonna ekulaga bulazi nti ekyamuleeta at the least naye ani atagwa mugundi mission statement eyo bwe kibanga Mukama waffe Yesu Kristo ye yamuleeta abagoberezi be ffenna naffe muteekwa okutambulira kubanga buli mukulembeze President Museveni bw'avaayo ne manifesto
n'agamba bino bye tugenda okukola. Buli muntu yenna ali mu kibiina ekya NRM. Fena bakada. Bakada bonna amaaso gaabwe gatunulira ekyo omukulu kyagamba kubanga ye mukulembeze. Kibi nnyo omukulu okubanga alina mission statement gy'alwana okutuukiriza ate gwe kada oba RDC oba gwe omulala yenna anotandika okubeera omuzibu eri mission statement ye. So Kristo obukakafu bwe nga Masiya buli awo. Ekikakasa Yesu Kristo nti ddala yatumibwa Katonda kwe kuba nti okujja kwe kwali kwakuyimusa abo abalabibwa wakati mu ffe nga batono. Abayudaaya balowooza nti Yesu Kristo ekimuleese kukuba Baruumi kumubulayizinga gye bakuba Abaruumi bajjeyo ebiso bajjeyo emmundu bafune independence y'Abayudaaya. Yesu abagamba nti ekindeese si kulwana political wars. Ekindeese kwe kusitula oyo omuntu asembayo okuba omutono naye afune essuubi. Oyo Masiya ye mulokozi kubanga ekigambo Mezaya kitegeeza omuntu atumiddwa okulokola eyafukibwako amafuta. Kati agamba amafuta ganfukiddwako kukola bino nondeddwa nsitule abo ensi beerowooza nti tebalina makulu. Y'emu ku nsonga lwaki Yesu Kristo bw'aba azaalibwa mu kiraalo. Era okuzaalibwa kwe n'okukula kwe si kuzaalibwa kwokka. N'okulira ate wawa aba akulira Nazaaleesi. Etali lusuubira kantu kalungi. Ngera olubagamba ba Nazaaleesi tomala na budde kubaganya n'ebirowoozo tategeera. Gwajjudde baavuna banaku. Ababeeri enkuta batawana musolo nga n'Abaruumi tebagenda nayo. Baliyo Gasiya babaafa tebalina makulu. Bifo byeyo. Nazaaleesi eyo mu buli konda likonda eyo. Saagala kuneemingayo leero kimu. Olweso tulina ne wano mu Uganda naye ng'oli bw'akulirayo tutawantu ganta mpozi yakuliraawo ne tumulekaawo. Kye tugamba mu lesoni yaffe eya wiiki eno nti Yesu Kristo yajja okuleeta essuubi eri abatalirina. Abantu bonna abamenyeddwa be bantu abali obubi, be bantu abaweddemu essuubi. Tolowooza nti buvunaanyizibwa bwange bw'omuwanika okuleeta essuubi eri mulirwana wange nga lyamuggwamu dda. Ekkanisa yaffe okufiiringibwa mu society. Yes. Omanyi tuli doctrine nnyo. Tulina okunnyonnyola okutuufu ate okulungi. Sabbiiti ya lunaku lwa musanvu which is true. Tunnyonnyola obwakatonda kitaffe obwana omwoyo tulina okunnyonnyola kungi awatukuvu wa Mukama sanctuary tuginnyonnyola obunnabbi batuuka ku bunnabbi obwaddaniri ne kubikkulirwa omwadi benasunsula naye ekizibu kiri kimu bwe tumaliriza okwogera ebyo byonna tubikwata tutya ne tubiteeka mu mission statement ya Yesu n'obuweereza bwe. Tusumuludde otya abasibiddwa abali mu nkomyo bavuddeyo batya, abatalina byakulya bakkuse, abatalina bakwambala bambadde. Waliwo ababundabunda n'ababundabunda bayitirivu. Era olumugenda nga nti kati Red Cross wewe ogamba tetwetaaga okugendayo ne mubabundabunda nentulusaayo obuyambi. Kale ekituyinza okuba twogeredde ku sikeero nnene naye kale katwogere ku muntu sekinnoomu gwe abantu bonna abakwetoolodde balina essuubi. Ekkanisa esobola obeera mu kifo nga temuli nayikondo. Nga temuli nayikondo abantu naye nga tebasobola okwekwatakwata nga oba akakadde ne mutereeza oluuza bano ne banywa amazzi amalungi. Ekyo twogerako wano. Oluganda ali katundu. Talina nnyumba emukubye nalabayo omuzeeyi ng'ennyumba egudde. Sayidi emu yagwa. Omukubanjiri. Naye nga tuyitawo obuyisi. Tusolaga naye bannange. Tugabe ezzuula ery'omuzeeyi ono nga n'ennyumba emugwiridde. Kaakati kye tuva tukoowoola abantu abalaba ebigambo bino. They are the list of these. Waliyo abantu bangi abatwetoolodde. Ffe ng'abawanika tetusobola kuyitawo obuyisi ng'ennyumba ekubye omuntu. Tetusobola kugamba nti tebitukwatako nga ku kyalo kuliko omwana atalina byakulya. Tetusobola kugamba nti ffe tebituluma nga waliwo omukyala afiiriddwa bbaawe abonaabona talina naziweerera baana. We cannot be in a way and we neglect the list of these and still we say that we are Christians. Kugamba obukristaayo bwaffe ekkooti yaabwe entuufu gye bulina okwambala. Eddiini entuufu yeeno. Tuwali tusomera luli mu session ewedde eddiini entuufu yeeno era bonna alufuna olwaliro naddamu n'olusoma abana eddiini entuufu kuyamba abanaku ne bamulekwa
muddemu kituufu ate oluvannyuma tukomeyo tweyongere tulabe ku byokulabirako by'abasajja kituufu Kristo abaafayo kwoyo eyerabiddwa. amiina. Katonda awaddeyo obugagga bw'eggulu bwonna okutulokola ffe abantu. Yatuwa omwana we omu yekka Yesu Kristo eyakka wano ku nsi n'akola ebyamagero n'ebyewuunyisa bingi nnyo eri ffe abantu, ffe tusobole okulokolebwa. N'olw'ensonga eyo tuzzibwamu amaanyi olw'emikisa gye tufuna okuva eri Katonda. Okuwandiika ebipande nga tuwaayo olugero lwaffe olw'ebirungi Mukama Katonda by'atukoledde nga tumujulira. Njagala kukakasa nti tolwana nange, olwana ne Katonda wange. Program Julira Mukama wano ku 3ABN TV weeri okuwa omukisa okujulira Mukama Katonda byakukoledde eri abantu bategeere Katonda oyo akola obulamu bwaffe, okutandika n'essaawa emu ey'akawungeezi okuva ku ssaawa 2 buli Saturday. Nange omwanjuzi wo Dembe Herbert wano ku 3ABN TV, obubaka obutajubbwa. Brag Mateo Mai kigambo kya Lyonaani ekitegeeza okusuubuza, okuddukanyiza n'okuviisaamu amagoba. Oli wakati mu program Lesson Weekend, katuyigire ku bigere bya Kristo. Butereevu nnyo mukwano gwaffe, tukulisayo mukuumulamu ate ne tukuwaniriza gwe yakatwegattako mu Lesson Week eno. Tukyagenda mu maaso n'omulamwa eri abo abasinga obutono mu ffe. Oyo gw'olengera nga mu butuufu omukubako eriiso oba toyagala musaasira, oluusi tonaba musaasira, oyo gwe tutunuulidde olwaleero gw'olina okuba nga oyimirira mu kifo w'onaamuyambira, era nga we tukomye nga Yesu Kristo atuwadde ekkatala nti ye ekyamuleeta kwe kusitula abo abali wansi, abatere eddala waggulu, ababadde abaavu abagaggawaze n'ekisa kye, so nga n'abo ababadde basibiddwa bafuuke ab'eddembe. So we tutunuulira mukwano gwange atulaba, waliwo statement wano yanewunsiza Musumba. Okimanyi nti ne Yokaana Omubatiza John the Baptist preach of his age, mu kiseera ekyo gwensuubira nti yali akyasinzeeyo, aga nti abaazaalibwa abakazi teri yamusinga, naye mbu yali tannategeera bulungi, yatuuka n'abuusabuusa wadde yagamba nti ono ye mwana gw'endiga ogwaka yeggwe. Kyokka nti ekyamatiza Yesu kye yakozesa, yamugamba abalema batambula, abazibe b'amaaso balaba, abatalina kyakulya mbawadde, abalina ennyonta mbawadde amazzi. That's my proof that I'm the Messiah. Wow. Olunyiri luli wagambye Musumba. Yakobesa. Omulabi waffe ne eddiini eyannamaddala. Yakobesa olemu olulabi mu 7 lugamba nti kanve ku lulabi mu 6 Musumba, omuntu yenna bwe yeerowooza nga wa ddiini bw'ataziyiza lulimi lwe naye nga yeerimba omutima gwe, eddiini yoyo teriiko kyegasa. Olulabi mu 7 eddiini ennongoofu eteriimukko mu maaso ga Katonda Kitaffe yeeno eriwa okulambulanga abafuuzi, enfuuzi ne bannamwandu mu bunaku bwabwe, n'okwekuumanga obutaba na mabala ag'omu nsi. Kutuuka kwaba
bannamwandu enfuuzi kwetandikira eddiini ey'amazima. Obundabunda. Kati tukubiriza abantu bonna abatulaba mu lesoni y'olwaleero. Yes. Bategere nti omulamwa gw'ekyokuyiga kino kwe kutuzaayo mu kubeera abawanika abeesigwa ab'ebintu bya Katonda. Obumu ku buwanika. Obumu ku buwanika. Yes. Kwe kutandika okubeera omukisa eri abatwetoolodde abatalina mukisa. Abatalina mukisa kwe. Kama atusasi. Era Yesu tugatteko na kino kye kyamuleeta. Amen. Nange yona saani atalina mukisa. Nawe nange atalina mukisa. Yesu yajja ansituleyo wansi gye nalimu. Okunteekako value. Mutosiri ekibi. N'anyambusa ku lwazi. Yes. Wow. Ffe baani. Kati Yesu yajja kutuwa value abatalina. Kati bw'amala ogituwa. N'alyoka atutuma. Tugiwe ne bali. Naffe tugende eri abalala. Abalabika ng'ensi tebabalaamu makulu. Tubatuukeko nabo bayimuke. Balanko okubeera abo mu kaseera ab'omwoyo. Ate butuufu musumba ekintu ekyo kyoba oyagala okkirowoozaamu munda kingi kankireke bulese. Tugende mu maaso. Wano waliwo ebyokulabirako bye baatuwadde. Mu ndagaano enkadde baatulaze nga Mukama Katonda yali yakola enteekateeka ey'okulabirira abantu bano. Kyamateeka 15:11. Nnyonnyo lunyiriri olwo lwakulembeddemu mu ndagaano enkadde. Omulabi waffe tuli mu Kyamateeka 15 olwabirimu olumu lugamba nti kubanga abaavu tebaliggwawo mu nsi ennaku zonna. Ne Yesu yakiddamu nkawulira kyenva nkulagira nga njogera nti tolemanga kwanjuluza ngalo zo eri muganda wo, eri abo abeetaaga, eri abaavu bo mu nsi yo. Olaba Katonda nti yali afaayo kubanga society ya Isirayiri yali anda ekiruyita theocracy. Nkikyusizza ntya? Theocracy bwe bufuzi nga bwa Katonda. Katonda ng'afuga butereevu abantu. Y'enkola ey'obufuzi Katonda ng'afuga butereevu abantu. Kati Katonda mukuwa ebiragiro ebyali eby'okukuuma embeera z'abantu ebita civil laws oba statutes. Yagamba nti abaavu baakubeera mu mmwe ebbanga lyonna. Ekitegeeza nti mu nsi ey'ekibi tetusobola kugibeeramu nga tetulina bwetaavu. Bubeerawo bulijjo. Abantu abali disadvantage bajja kusigala nga weebali. Abazaaliddwa ng'amaaso tegalaba. Abagudde ku bubenje amagulu ne gavaako. Abagula amataka gaabwe ne bagababbako ne basigala nga tebalina. Kyabadde wali mu kisenyi. Yes. Oli n'agula ettaka lye ne balibba n'asigala nga talina yadde n'abundabunda ku kkubo. Naye nga sigamba nti abadde talina. Maali yatokomosa. Yonna muntu maali millions and millions of money. Wali mu kisenyi. Kati njagala olowooza omusajja ow'ekibanda ng'abadde amaze okuinvestinga miliyoni 3 aguze embaawo ataddemu. Circumstances zimutadde mu mbeera esabiriza. Kati Yesu kyagamba tebaliggwawo. Embeera y'ensi n'ey'ekibi ejja kusigala ng'eteeka si no bobokka naye naffe. Kuba nekyabadde Turkey baatowooza nti kikyatukubya okuwulira South Africa. Tewawulidde? Provinces musanvu. Amataba. Ne gazibika. Musisi n'ayita n'asula ebizimbe wano ettake abantu abasukka 1000. Ettake musumba bali mu mitwalo 24. Kaakati ndowooza olaba amawulire gompadde. Kale ate kyabadde South Africa. Akina kyabadde kirala. Kaakati ekitegeeza ababundabunda beeyongedde. Bo buli kiseera bajja kubaawo kati abali ekkonge entalo zibagoba tebalina bantu ba bulijjo bali balina mu luvu gwa byanfuna ne bajja ne batandika okuyigganya abantu ne babagoba mu bitundu byabwe ne babookya omuliro. Kati Katonda kyava agamba nti olw'okuba nti bantu baakubeerawo lwaki ebyo byonna tubyogedde okutegeeza abatulaba nti omuntu okubeera nga abundabunda si musango bangi embeera ejjabuzi. Kati Mukama kyava agamba nti we have to be ready. Yes. We have to be ready okwanjuluza engalo zaffe. Okubasaasira nga ne Katonda bwe yatusaasira ffe. Kyovula bwe yagambanga nti omukazi bw'afiirwa bbaawe close relative ajja muwase. Si kulwanga mukazi wattu aweebwayo n'abo nabo bannamawanga n'abaana be n'ekika kye ne kibula.
kati oyo yali alabirira bannamwandu kubanga bannamwandu abamu basigala nga bato namwandu wa myaka 3 bbaawe n'afiira mu lutabaalo myaka 25 kakati nga katulaga no mukazi oyo temumuleka bulesi kubeera awo omu ku mmwe awase omukazi ono asobole okusigala nga naye alina wabironginga nze neewunya amateeka g'endagaano enkadde katonda yagazimba mu ngeri nga gataasa nnyo omuntu ali mu kunyigirizibwa ye muntu we gwasinga okuteekako eriiso amuteekako nnyo eriiso the list of these kali ndowooza nti katonda babanga ateeka eriiso ku bantu abafaananako bwe batyo ate omukristaayo ye yandikikoze kyenkanawa waliwo nebyokulabirako bibiri musonga ebaatuwadde ekisooka kya zaakayo ekyokubiri kya musajja naggaga omuto taba bijodola abato omugagga omuto abantu abo babiri manyi sente y'ekivubuka ewooma ogifuna ng'olina n'amaanyi agajirya balina bye bafaanaganya bye nalabye musumba ate ne bye baawukanya bonna baali bagagga bonna bagagga bonna banoonya yesu bonna baagala obulamu obutaggwaawo naye omu n'atabufuna omulala n'abufuna omuvubuka omugagga yesu yamugamba tunda ebibyo ogabire abaavu kubanga yesu yamumanya nti katonda we ze nsimbi n'amuwa omukisa ayingire mu luse olwabo abagenda okufaayo eri abanaku mu bufunze yesu agamba omusajja ono you cannot follow me nga toli mu mission statement yange omutima gwo ku bugagga gudde kuona yeetaaga okusaasa lwojja okukola nange tetugenda kusobola kutambula ffenna ng'omutima gwo teguli eri banaku nabaavu bayitako buyisi obafumuliza nfuufu obatunuulira nga abakolimirwa toyagala nabbasemberera bwe mugenda mu yeekaalu mubagabira buli omu alaba n'okubalangira ne mubalangira kati yesu agamba omusajja ono bw'oba onaatambula nange oteekwa okubeera omuwanika omwesigwa nga n'akabonero akalaga nti oli muwanika mwesigwa kwe kukwata ebibyo n'olabirira abatalina naye olw'okuba nyambaako kintu kino wawo kyeneetaaga okwongera okutangaza yamugamba bitunda byonna oba ebisinga ku byo yesu yali tagamba musajja ono kutunda byonna byalina bimuggweko asigale nga masiikiini yesu yali agamba omusajja ono nti omutima gwo n'obulamu bwo bulina we bulowooza okutunda ebibye agabire abaavu ensonga ya kristo teri nnyo ku bintu ensonga ya kristo eri nnyo ku mutima gw'omusajja ono ne gye gwali gutunudde his heart was so much tied to material things that he was not able to give them up for salvation. Kale abayigiriza bo kiki ekibaleetera okubanga bagamba kubanga nzijukira awo nga amazoba nti kizibu omugagga abayigiriza ne balaba nga tebisoboka kati ani kakati omusajja ono omugagga ku mwavu n'omugagga ani ayinza okwanguyira otuuka mu ekituufu kiri nti eri yayanguyirwa ate eri yakaluubirirwa awantu awo ndoza kubanga ate zaakayo naye yali mugagga ne yesu yagenda okuva mu nnyumba ye ng'amaze okulangirira olwaleero obulokozi buzze mu nnyumba muno. Zaakayo ayawukanya ki ku muvubuka omugagga? Omuvubuka omugagga ali so attached ku byalina n'obugagga bwe nti amaaso ge gazibye eri abeetaaga. Ayagala okufuna obulamu obutaggwayo bwagala nnyo era bwe bumuleese naye obuzibu si mweteefuteefu kuyingira mission statement ya musajja ono abumuwa. Omusajja abumuwa yajja kulabirira banaku. Omusajja abumuwa yajja kuwa bazibe b'amaaso kulaba. Kati amugamba nti yingira mu mission statement yaffe. Omutima gwe gunaasigalanga gukyali attached ku byolina n'obuluvu. Noba nga toyinza kufuuka mukutu eri beetaaga. Okyali wala nnyo n'eggulu kye lyetaaga gwe okulokolebwa. Kyetutegeeza abantu abalaba ebigambo bino. Era abayigiriza kyova baga nti owaye ebintu nga bikalubo. N'omugagga ebintu nga bikalubo. Omugagga taagende.
kubanga abantu balowoozanga nti omugagga yalina omukisa. Mukama gwatunulako. Buli nkya Katonda alowooza ku mugagga. Ewuwe jassa omutwe. Ffe abasigadde ateekayo bigere. Wano obeera ne Katonda akyammanyi. Oli embeera gy'oba munooga ne banne Katonda bw'azuukuka naye ddala akyamanyi nti gyendi. Tolyanko omuntu nga Katonda yanneerabira. Kyogereko ekintu kubanga ne gye tuwangalira mu makanisa. Kama nze Katonda akyafiirako ddala. Bw'obuulira ekigambo. Kanko ekyokulabira kati this is the experience ya bulizi b'enjiri w'abasoma. Nti bw'obuulira ekigambo bw'oti. Ku bantu bano abawulira. Omwavu bwa respondinga. Tekitera nnyo okukola amawulire gy'oli. Kituufu. Era kale oyinza ojjaganya kama yatuwadde. Naye singa omusajja yabadde apaakinze wali Kawundo Haria. N'abanga y'omu ku abo abaatudde mu maaso g'olujjudde nti nange Yesu mukkiriza. Kituufu. Olabanga ddala Katonda akoze okusingako wali. Simanyi oba oba n'omulabi waffe ali eyo naye olumu ayinza obanga ekikeme ekyo kitera ne kijja gye tuli. Ne tulowooza nti ku muntu ono omugagga Katonda afaayo nnyo. Twataakinga obugagga ku Katonda okufaayo kwa Katonda. So nga ate wano Katonda ali mu kutulaga nti ye tasosola mu bantu. N'abasembayo okubeera abanaku nabo baamuleeta. Bamuli ku mutima. Yesu bwe yajja n'agamba omulimu ogundeese abantu be yayogerako ng'ensi beeteetaaga. N'agamba nti ate nze be bandeese. Kyava yogera ku Zaakayo wali n'agamba nti abalwadde be beetaaga omusawo. Ekyandeeta kwe kunoonya n'okulokola ekyo ekyabula. Akatutegeeza abantu abalaba lesoni eno nti bulijjo okkirizanga n'ofuuka omukutu. Obulamu bwo ne butabeeranga bwa muvubuka mugagga ne bubeeranga bwa Zaakayo. Yesu bwe yatuuka mu maka ga Zaakayo, Zaakayo n'aditaakinga omutima gwe n'ebintu ne byawukana. N'ayingira mu mission statement ya Kristo. N'akwata obugagga bwe n'abugabira abaavu. Kitundu ku bugagga. N'addira ne be yali azaamaanya. N'abaliirira okusinziira n'amateeka bwe gaali gagamba aga Musa. He doubled what the law you said. Kyali kiraga ki nti omuntu akyusiddwa okuva munda. Ena ate nga Musa yagambanga ebiri. Kibatwalira eyo muddizeemu endala. Eye gimu omuddizeemu endala bbiri. Ate ono teyalagirwa. Ate yagambibwa nakugambibwa yakyekolera mu kwagala. Kale kikulaga okukyusibwa okuli munda. Okufa ku baavu kuno kulina reflection ku kutukuzibwa kw'omuntu oba obulokozi bwe. Kituufu nnyo. Waliwo connection nnene nnyo wakati w'okufa ku baavu awamu n'obulokozi. Okufa ku baavu si kwe kutulokola. Naye okufa ku baavu kabonero akalaga titulokose. Kirabo kibala. It is a fruit. Okufa ku banaku kibala ekiraga litulokoleddwa. Nti munda muli okula kwa Kristo mugwe. Era bw'olabanga nga okaluubirirwa kula mu Kristo ya. Obanga otamwa obanga onyigirizibwa okutuuka ku bato the least within us. Ng'okaluubirwa obbatuuka ku it is a sign. Buli bw'obalengera nti ne mu bulamu obwo obw'omwoyo tonnaba kukula. Mulimu ekizibu. Yes. Abanaku baffe sife twabaleeta tatubuulira ffe banaku. Lwaki teyakolanga muvubuka? Bwe balinga muvubuka banywanga mwenge. Kakati abonaabonera mu kayumba. Lwaki yatunda ebibanja nabyo kati kasitola banga obulamu bwo buli judgmental. Ate musumba ekintu ekyo kyogereko. Babba kati kyebava bali mu makomera. Babasiba olwabubbi lwaki bali bazza emisango. Nze ng'ongamba ngende mu makomera. Nze neesembereza aboonoonyi. Ekibasibiza makomera bakwata bakazi. Byebyo. Waduluwo obulira omutima gwonga. Ate musumba n'ekintu ekyo kiraba. Naye kati wano Mukama atuyambe endowooza abantu twongere okubikuka amaaso. Olwaleero mu church. Singa nvaayo okukubiriza. Engamba embaga ya Yonasaani ya nnaku z'omwezi bweziti. Muleete. Twanguwa. Abantu bavaayo mangu. Tuzikusoosa nayo nga tonnatuuka mu lukiiko.
naye bwe nva ne nga bannange tulina omukyala wali abambi ali mu buzibu yeetaaga okuyambako akayumba ke tukazimbe muleete abo babbi Ogenda bayaaya abo ng'abantu beesika ti abo basabiriza bali kuki asabye wanna wali ne wali kakati ne wana aleka ze tufera ekintu ekyo n'omusumba kyetaaga tukirambike bulungi nnyo kubanga waliwo n'engombe ennaku zino egamba nti abantu abo bomulaba ku street babizibu abamu bakolerawo ssente kati waliwo engeri ennambulukufu gye twandikozesezza ey'okuyambako abantu bano okubayamba datisaba bali mu bwetaavu engeri eyo weeri era tuteekwa okuteekawo enkola ez'okutuuka ku bantu bano ng'ekkanisa tetuteekwa kugenda kutuuka ku bantu bano mu ngeri etali nteeketeeke kuba ekkanisa tekola bintu bitali biteeketeeke tetwagala bwagazi buli omu kufubutuka eri ze nange nina ebizibu mumpe wano nange nina ebizibu mumpe wano ate yo si yenkola ekisooka buli kkanisa yonna ebeere n'ekitongole ekya social and welfare ekitongole ekyo kijja kuyamba okukuŋŋaanya ebintu abantu bye balina kirooke kibituuse era ababyetaaga mu butuufu bwabyo waliwo emitendera nga gigobereddwa ekyokubiri tusobola okuteekawo welfare fund mu kkanisa welfare fund mu kkanisa buli kkanisa ne buli muntu yenna n'abaako kaateeka ku baasaayi buli kwota nga kakuyamba baki wali abakikola buli sabbiiti wali abakikola buli sabbiiti 5 naye akasimbi ako bamemba 100 gye emitwalo 5 kakati singa abantu basobola okuŋŋanya miliyoni 10 ne bazikwata ne bagenda ne bazimbira omuntu ennyumba gwekuba ne bagisereka neggwa enjiri eba ebuuliddwa so tetwagala abantu bagende bayambe buyambi buli kyasanje ekwatayo 10 ekwatayo 2 kubanga n'oluusi okuyamba kutuyamba tekuli effective osanga omuntu ng'enjala emuluma n'omuwayo 5 kati 5 agenda binywamu amazzi oluvannyuma lw'essaawa 2 ng'ate era ali ku luguudo tuteekewo emisomo gigere giyigiriza abantu bano okukola tuteekewo ebibiina by'obwegassi mwe bayinza okujja ne bafuna kakapito ne bakola tuteekewo ettaka bajje balime kati ekkanisa eteekwa okuva n'enteekateeka nga ngazi si kuba buli muntu ono mmere buli church board eteekawo enteekateeka tutuzimbe amasomero agayamba bamulekwa naye ogamba obugambi nti school fees kale muwaddeyo omutwalo agatuuka tate taamu ejja okusoma si kwa taamu emu tuveeyo ng'ekkanisa tuzimbe essomero eriyamba bamuzibe tuteekawo projects eziyamba abatawulira kati bwe tukola ebintu ng'ebyo biyamba abantu bano fule ne bavaawo nga baganyuddwa for a long time kati ekyo lesson eno kyetusomeseza mu wiiki eno era musumba ku nsonga gy'ogedde nga tuwunzika omulabi waffe yobu twagala kumwogerako consider yobu yanyumidde mu lesson eno so basimanyi kyomwogerako ne yobu erina ekyansomoozezza ovanga ku musajja akeera ku makya naawa abeetaaga ne baggwayo agamba naye wayinza okubayo abatazze n'ayimuka n'agenda n'ayigga ku kyalo obanga ddala kuliko alina obwetaavu abumale oyo omusajja oyinza kumugeraageranya ku ki alaze obuwanika bwennyini oyo omusajja oyinza okugamba nti omusajja oyo teyategeera Katonda yobu nze yankutteko nnyo waliwo olunyiriri wano abatulaba mu lesoni eno ekyokulabirako kya yobu nange kyensaba naawe kyensaba osabira ofuuke sumba consider job ono yobu 29 yes yagamba atya olunyiriri lw'16 n'olw'12 lukulu nnyo zaalaze omutima gw'omusajja ono nga gunsusseeko agamba mu 29:12 otyo nti kubanga nawonyanga omwavu eyakaaba era n'atalina kitaawe eyabulwa ow'okumuyamba anti owulira omukisa gwanjijira oyo gwe yansabira eyali ayagala okuzikirira n'ennyimbisa olw'essanyu mu mutima
gwa Namwandu Mm. nemuleka ng'ayimba Aha. n'ayambala obutuukirivu ne bumbikkako Yes. obutalya nsonga bwange ne bubanga omunagiro n'engule Kituufu. nabanga amaaso eri omuzibe Aha. era nabanga ebigere eri awenyera Aha. awulira oli 16 Hey. nabanga kitaabwe Aha. abeetaaga Hallelujah. era nakeberanga ensonga y'oyo Hey. gwe saamanya Gamba gwe simanyi omusajja yakeberanga oyina obuzibu obadde oyina wogenda okusula nowe kalamoja kuba simumanyi nowe kalamoja tomulabangako naye oyo ne Katonda akuyita sabiti 13 etuyita okuyamba abantu abo n'oluusi ekirabo ekyo tetukifanako kubanga kigenda Bangladesh kubanga kigenda mu Brazil kiro Rio de Janeiro nakati kati esente zigenda mu bibira bye Congo nga naffe wano tubonabona kiki naye ate no kano kanjawulo yes kwota eno bannayuganda tulina okusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi fakiti abali wano n'abali mu nsi yonna kubanga ekitundu ku kyo kigenda ncwanga kituufu kigenda kukolera ddala wano mulimu kaakati tetubatosaba nti ekibanga tubadde tukikolera abo betutamanyi kati ate olwo ekigendera ddala ewaffe wano mu Uganda so kye tuva tusaba bassebo ne bannyabo era abawulira abalaba lesoni eno Katonda atuyise tufaanane ne Yobu tuwulire okuzitoowererwa olwabo abali mu bulumi kwegamba nga obulumi bwabwe naye bwowulira Baden agambye ne gwe simanyi namunoonya yakeeranga ku makya n'awulira Baden nagali naye ndi mu kulya wano naye wayinza okuba waliyo omuntu atalina mmere munoonye ku kyalo mukakase tebuli aliko alidde oyo omusajja omuzanyisa mulimu ogwo tusaba Mukama atusaasire bannange facts to note naffe tufaanana n'omusajja oneyesewo waliwo n'ensonga 5 tetusaba omulabi agende nazo sookera ddala Yesu Kristo Jesus' messianic mission was to meet both spiritual and physical needs of the disadvantaged. Absolutely. Therefore, emulating his example. Tumukope. Yes. God has a better plan for the lives of the misfortunate. That is true. Tebalowooza nti Mukama bo tabafaako. Ebirowoozo bya Mukama gye muli bya mirembe. Kituufu na buwanguzi. Yes. Okusabira omutima ogw'okusaasira abali mu bwetaavu. Ekyo kikulu nnyo. Ekyokuna okunoonya abaavu oba abali mu bwetaavu okubayamba. Kituufu. N'ekisembayo olwaleero bane kye mutalina kwerabira abeetaaga bonna abatwetoolodde. Oh yes. Mikisa. Gye tuli. Actually, it is a blessing. It is a blessing okubeera ng'ewakaawo you adopt someone. Yes. Mukisa okubeera nga mu maka go mulimu omwana gw'okuza atali wuwo naye ng'omuwa omukisa gwa kuba na bulamu bulungi. Mwana wa mujjawo. It is a ekigambo ekikulu. Gye bali. Ekigambo ekizitowa. Gye bali. Naye kale. Kati Musumba. Naye kale ne bwaba wa mujjawo. Ensi gye twogerako. Gye twogerako. Erimu n'abatuuze. Abadde okulisayo tannabumanya. Kituufu. So ng'ayinza n'okuba nga yafumbirwa naye n'asanga we yalimu. N'asanga we yalimu. N'asangamu abaana abo. They are disadvantaged. Kubanga tebalina nnyaabwe. Kakati ogwo mukisa. Bayinza banga baayawukana naye nga baayawukana lwa nsonga ezitali zimu kati nga gwe wafulwa twala amaka. Okimanyi nti mukisa okubeera nga oyina neiba we yeetaaga nga gw'olina. Kyovula nti yabagamba nga naye mugenda okungula. Temumalaawo. Ebikungulwa byonna ebyalinga ku lusalosalo tebaabijjangako. Era abantu ababeerangamu nga baavu tebalina kyakulya baalindanga omugagga n'akungula. Bwe yamalanga okungula n'ajjamu portion yeyiye kye yalekangawo ku nsalosalo ne bajjanga ne batwala ekyo nabo ne balya. Sumba ekintu ekyo nsaba okkirize okiwunzikire mu lulimi olw'olunaku lw'omusango kuba ndabye twatandikidde wali nti omukono ogwa ddyo n'ogwa kkono endiga n'embuzi. Lwaki kiyinza okuba nga kigenda kuba bwe kityo? Kyetugeeza okutegeeza abooluganda kye kino nti omusajja gwe bayita Zaakayo
bwe yakwata ebibye n'agabira abaavu Yesu n'agamba nti obulokozi bumaze okujja eri omusajja ono ako kaali kabonero akalaga nti agenze ku mukono ogwa ddyo omusajja omugagga ya withholding ebibye n'agamba sijja kufuuka mukutu eri balala yagenda okumaliriza nga tatambudde na Kristo ntegeeza abantu bonna abalaba ebigambo bino buli lwe tugaana okufuuka omukutu eri abatwetoolodde tuziba emikisa gya Katonda egy'okubatuusaako enjiri n'obulokozi so ku ntikko yabyo kwenkomerero ya byonna naffe netuzikirira bo oba bo okuwona ffe netuzikirira kubanga ne Mordecai yagambye eseza otaatuyambe Mukama ajja kunoonya engeri endala naye gwe n'ennyumba yo bamujja kuzikirira bonna bafaana ne Zaakayo eyakkiriza n'aditaakinga n'obugagga bwe n'asalawo awo abatalina ate Mukama n'amwongera bingi kati bw'obanga oli wano ng'olina enteekateeka y'okuyingira obwakabaka bwa Katonda kirungi obulokozi oleme kwogerako bwogere ne bubeere nga buli muggwe bukole ne mu bulamu obwo somba tuweereyo essaala nga tuwusa Mukama tukwebaza ku lw'omukisa gw'otuwadde bw'otulesewo nga tuli balamu otukkiriza okwogera ku bigambo bino ebikulu tusaba otusigemu omutima bulijjo ogwagala abanaku abanyigirizibwa abatalina byakulya na byakwambala otukozese nno ffenna buli omu waali kubanga abantu abo weebali tutuuse omukono gwaffe omusaasizi eri abantu abo bwe kityo tubeere nga tukopya ekyokulabirako kyo era ng'obulokozi bukakasiddwa kiddala buyingidde mu bulamu bwaffe nkisago n'ekisa kyamu n'emirembe kabitubeere otuwe obuwanguzi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye amen tweyanza nnyo tweyanzige mukwano gwaffe okuba nti obadde otambula naffe okuva gye twatandikidde tuwunzikidde awo lesson week eno nga tuba tutunulira bigambo ebikulu ebyokusaasira abali mu bwetaavu saa Mukama ffenna atuwa omutima ogwo ogubeera mu ngatto z'abo abali mu bwetaavu sabbiiti ennungi gye muli